Akawungeeza akeggula ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero twafunye amawulire ag'entiisa ffenna era agaatukanza ag'okuwambibwa kwa Dr. Kizza Besigye yawambibwa olunaku olw'omukaaga wano mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi era n'atikkibwa bukolokolo n'akwasibwa ab'ebyokwerinda by'e Uganda. Kye nawuliddeko nti abadde akuumiddwa mu barracks akabanga akawerako era agenda kuleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero. Ndowooza ali mu kuleetebwa ne kati w'enjogerera era vidiyo eno oba puroguramu eno weenaafulumira ayinza okuba amaze okuleetebwa naye tewerabira nti gye buvuddeko waliwo banna FDC 35 era abaakwatibwa wano be baasanga mu meeting ne babatikka ne babazza mu Uganda. Saamanya kikyaddako nnyo ku bulamu bwabwe kubanga amawulire tegaddamu batuleetera oba okuddamu okulondoola okumanya nti abantu bano baakomekkereza bata. Naye ekyo kitegeeza ki era lwaki Kenya buli munnabyabufuzi lwakwatibwa mu nsi endala n'atikkibwa n'addizibwa mu nsi ye emisango egiba gyagala omuteekebwako giba gya kusekeeterera gavumenti oba kiyita obuyeekera. Ojja kwesanga nga Mwami Museveni ayina ky'ayagala okwambaza bannayuganda abawangaalira mu Kenya oba bannayuganda abajja mu Kenya abatakkiriziganya naye okubateekako ekyobuyeekera. Era omuntu yenna agenda okuddamu okukwatibwa wano mu ggwanga lya Kenya naddala kuffe kinaaba kizibu okusimattuka ogw'obuyeekera kubanga ono ekifaananyi kyasiigidde ddala kirimu okusekeeterera gavumenti bwe yakwata banna FDC 35 kakati ate neyali sseekaggale wa FDC wazze era nga ye FDC kubanga Besigye ye true FDC. Bw'oyogera ekigambo FDC kyekisooka okujjira mu bwongo Dr. Kizza Besigye kitegeeza FDC yali etegeeza Dr. Kizza Besigye. Kakati omuntu ategeeza ekibiina bw'agenda mu nsi mwe wakwatira bannakibiina n'omutikko okumuzza e Uganda n'otamutwala mu makomera g'abantu ba bulijjo wabula n'omutwala mu kkomera y'amagye ate era nga n'okumuvunaana omuleese mu kkooti z'amagye kabonero ak'essimbalaala nti aba muyeekera oba omuteeberezza okubeera omuyeekera. Kitegeeza bannayuganda bonna abawangaalira mu ggwanga ery'e Kenya nga temuwuliziganya bulungi na Mumpembe Yoweri Kaguta Museveni oba nga mwogerya gavumenti ye ebikikinike Museveni yenna gwagenda okuddamu tteeka mu ngalo agenda mutuuma muyeekera. Naye Museveni ekibuuzo kiri kimu. Mu myaka gy'ensanvu ng'oyeekera gavumenti ya General Idi Amin Dada e Kenya ne Tanzania weewaali okuva ku Uganda era weewaali okumpi okuva ku Uganda nkiwa nti Tanzania yeewaali ewala e Kenya waali kumpi. Lwaki wasalawo kugenda Tanzania? Ekyakutwala e Tanzania nti owaayo yaatakolagana bulungi nawe Uganda oba osanga Mzee Jomo Kenyatta yalina empuliziganya ennungi ne General Idi Amin Dada nga toyinza kukwata buyeekera n'obuleeta Nairobi ng'era obuyeekera olina okubutwala mu nsi etakolagana bulungi na Uganda oba omukulembeze waayo atawuliziganya bulungi na Uganda. Bw'oba gwe obuyeekera bwe tewabuleeta Kenya ng'ensonga gy'owa nti owe Kenya awuliziganya n'owe Uganda gwe ki ekikulowoozesa nti waliwo munnabyabufuzi omusiru ayinza okuleeta wano obuyeekera oba enkambi y'abayeekera? Ani ayinza okuleeta meeting z'ekiyeekera mu ggwanga ly'e Kenya naye nga ffenna tukimanyi nti oba osanga President Ruto akatabo mwasoma gwe wakawandiika. President Ruto awuliziganya naawe. Bw'otaba wano Ruto aba Uganda. Ruto bw'ataba Uganda gw'obeera wano. Kakati omuntu ali ku level ya Dr. Kizza Besigye tayinza kuyeekera gavumenti ng'asinziira Kenya. Nkakasa tuyinza okuba tukumanyi naye ate Besigye akumanyi okutusinga. Kakati Besigye akumanyi okukusinga era amanyi n'engeri gy'otambuzaamu ebintu bye eby'ekikessi tayinza kubeera musiru kuteeka nkambi ya kiyeekera wano e Nairobi oba kuteekawo meeting za kiyeekera wano Nairobi. Nkimanyi nti kino kivuga olina abantu b'oyagala okukyambaza, olina abantu b'oyagala okukiteekako n'okutiisa bannayuganda kubanga eno yeebadde nga exit. Munnayuganda bw'oba ku yiriba oyita wano ne bw'oba osaba asylum
era toyinza kulinnyira ku kisaawe kya Nnyonyi Ntebe nga visa ogifunye. Era olina okukukuta ojje wano olinnye ennyonyi gwate onoogenda otya mu nsi yonna osaba asylum mu nsi gy'ogamba nti Uganda ebadde kujonyesa naye nga wayise ku kisaawe kyayo. Kakati Museveni ayina ensigo gy'ayagala okutta kubanga Kenya ebadde buddukiro tebadde tteeserezo. Ebintu bino bibiri bya njawulo. Etteeserezo n'obuddukiro buno bubadde buddukiro kubanga yensi ennyangu ey'okukoleramu exit okufuluma Uganda ng'oli kuyiribayiriba. Kakati Museveni ayagala obbatiisiza ddala era ayagala n'okuteekawo obunkenke ku nsalo ezaawula Uganda ne Kenya kubanga akizudde. Bonna abamukuba oba bonna abawalana gavumenti ye bayita wano nga bagenda okudduka naye bagenda mitala w'amayanja era bayita wano abamu baseegera wano. Kakati ye ayina entegeera ye nti bonna abali awo bayeekera oba nnina okubambaza ekyobuyeekera then akukwatire mu tteeka. Kano mu Kalambe nabagamba nti Museveni ye musajja ayita mu mateeka ebiseera ebimu okumenya amateeka era nga kiyinza n'okumwetaagisa okumenya amateeka okusobola okumenya amateeka okusobola n'okumwetaagisa okumenya amateeka okusobola okuyita mu mateeka agenda amenya amateeka. Museveni ayagala bonna bagenda okuddamu okukwatira wano nga batuukira Luzira mu kkooti maaso nga gye babaleeta tebabatwala mu kkooti za Buganda Road tebabatwala mu kkooti za bulijjo era bonna abanaakwatibwa wano omukisa bwe gunaakwata obubi ne bakwatibwa wano bagenda kuvunaanibwa ng'abayeekera. Bagenda kukwatibwa ng'abayeekera. Kakati ekifaananyi kino kigazi nnyo nga banna FDC bakakwatibwa mu nsinga eno kyokka ate n'ategeeza FDC najja akwatibwa mu nsinga eno ate mu kuddizibwayo mu Uganda n'atwalibwa mu kkooti z'amagye kitegeeza nti ono asiga ekifaananyi wano waliwo obuyeekera. Kakati yenna gw'anaakwatira wano agenda kukukwata ng'omuyeekera ate afuba akukwatire mu mateeka then bakujje wano bakutwale mu Uganda yonna gye banaakukomya sina kindi n'okutta bakusse nga baamala dda okukwambaza ekyobuyeekera. Waliwo n'abagenda okuttibwa wano nti baabadde amudi nga batusonzeemu emidumu gy'emmundu naffe ne tubeeta kkuluzaako kubanga abo bayeekera. Temulaba ne Ssenkulu waabwe twamuteeka mu kkooti masha ekitegeeza nti awo waliwo akabondo k'abayeekera. Museveni tewaliyo muntu ayinza kubeera musiru kuyeekera ng'asinziira Kenya. Ng'era naawe bwe wagenda TZ ate nga TZ yewaali ewala ku Uganda bw'ogeraageranya Kenya ne Uganda naye tewasala busazi kujja wano watambula n'otindigga eggendo n'ogenda e Kenya n'ogenda e TZ ewa Julius Nyerere kubanga Julius Nyerere yasinibwa General Idi Amin kuva mu ntandikwa tebakkaanyaako. Ate nga ye Mzee Jomo Kenyatta ne Idi Amin balina okuwuliziganya okulungi ennyo. Wagenda TZ tewajja wa Jomo Kenyatta. Kakati ani ayinza okutandika obuyeekera nga ajja wa Ruto? Ani oyo ayinza okuriskinga obulamu bwe oba ani oyo ayinza okubeera omusiru okuggyako gavumenti nga ajja wa Ruto? Ani ayinza okubeera omusiru okugeya omuntu gw'amanyi nti awuliziganya bulungi ne gwageya? Ani ayinza okubeera oyo atategeera okutuula mu bigambo ageye Nakamatte naye ng'amugeeza Nambeeguya naye ng'akimanyi nti Nambeeguya ne Nakamatte bali bati? Ani ayinza okubeera omusiru? Oba ani ayinza okuluka olukwe lw'okutta Nakamatte naye ng'ate aluluka ne Nambeeguya gwawuliziganya naye obulungi okuggyako nga Nambeeguya ono akozesebwa bukozesebwa okugja waani Nakamatte amuwa obutwa? Naye tewali muntu ayagala kutta muntu ate n'akolagana na wakulusegererwe nnyo nga pulaani tennagguka. Era ogenda okugiyingizaamu ow'okulusegere ennyo nga kimaze okwengera naye ng'akiraba kiggwa kubanga ne bw'aba mukazi okumusigula okumujja mu maka ga bba ng'osoose kumulaga w'ogenda kumuteeka.
tojjire eno bwakukiririzeewo eno mukwana takumanyi oba oyina engatto ssatu oba oyina engatto emu oba ne bw'omukwana osobola okumutuusa ewaka n'omulabirira obulungi okuggyako nga kimaze okwengera n'omugamba ogenda ssula wano ogenda tutambuliranga mweri n'apima n'atunulya kyafuna mu bba ne kyagenda okufuna mu musiguze. Kakati toyinza kuŋŋamba nti essaawa eno waliwo gavumenti ng'eya Ruto ekolagana obulungi n'eya Museveni ng'ate mu kaseera kano yeesekeeterera eya Museveni mba nagimatizza ki okugikkirizisa neegatteko tusekeetere gavumenti ya Museveni naye ng'emanyi obulabe bwa gavumenti ya Museveni ng'ogiyeekedde ate nga naawazze ne pulaani akulaba tennayengera. Ensi kati nga Kenya ne Uganda oba Ruto ne Museveni. Ruto okwegatta ku muntu ayeekera Museveni omala kumulaga ng'ekinene nnyo obulayo n'emyezi ng'egi obeegi gavumenti ogiwe ne teyinza kukolagana naawe kuviira ddala eno mu ntandikwa tekisoboka era tewali muntu ayagala kuyeekera gavumenti ya Museveni ng'alina kuyitira wano Kenya naddala ku kapasite ng'eya Kebbi Dr. Kizza Besigye omusajja mumuveeko yabadde ku ŋŋendo ze omusajja mumuveeko yabadde ku makubo ge omusajja temumwambaza kyabuyeekera kubanga kye muli mugezaako okumwambaza naye Dr. Kizza Besigye asobola okuba nga amanyi Museveni n'okunsinga amanyi Museveni oba okutusinga Besigye tasobola kubeera musiru kusinziira Kenya kuyeekera gavumenti ya Museveni naye ng'amanyi nti Ruto bw'ataba Uganda Museveni aba Kenya tasobola kubeera musiru wakikanga ekyo. So Museveni ekifaananyi kyogezaako painting oba ekintu kyogezaako okusiiga kinene nnyo kyokka ate gavumenti ya Ruto n'engisaasira era nkimanyi nange bino byenjogera nsobola obutabeera safe tagaye ku gavumenti ya wano musobola okubibaddiza mu Luswayiri Hightower bino ebigambo osobola obinterako subtitles oba n'obinzivuunulira mu Luswayiri. Ruto gavumenti yo Museveni naawe ali mu kugikuba ky'otamanyi. Ruto Museveni ali mu kuba gavumenti yo. Besigye omulamba bamukwatidde wano okuva olw'omukaaga gavumenti yo nga tefulumyanga alipoota yonna kukwatibwa kwa Besigye wano era singa Dr. Kizza Besigye yafa olowooza who would be responsible. Jjukira Ruto abadde n'ekifaananyi ekirungi mu international community era omanyi bye baateesaako n'Amerika gye buvuddeko. Kakati Ruto abadde n'ekifaananyi ekirungi mu international community awulira nti basooka ne bawambira abantu 35 mu nsi ye. Omusajja ow'amaanyi nga Dr. Kizza Besigye naye ne bajja ne bamuwambira mu nsi yo. Ekinaddako ogenda kutandika okulaba emirambo mu nsi ye ate nga gy'amasasi gye buvuddeko batta munnaffe baamutugirana mu nnyumba gye buvuddeko batta munnaffe yali coordinator waffe mu bitundu by'engulu yali awangaalira ggulu baamuddusa mbirimbiri najja wano Kenya baamusanga mu nnyumba ng'afudde. Kakati eyo enzita egenda kukyukamu batandike okuttisa amasasi olaba ensi yo bwefuuka ekyesittaza mu international community ntesasobola na kubudaabuda babundabunda tekyasobola na kukuuma babundabunda yo yennyini ate ewaayo ababundabunda mu mikono gy'omulabe ate nga waliwo ababundabunda abafiira mu nsi munda. Kitegeeza nti Ruto yabatta bano ababundabunda abali munda kubanga era ye yawaayo ne Besigye mu b'ebyobuyinza e Uganda nti oyo aloopa asobola n'okukimaliriza wano kubanga gwaloopera. Kitegeeza ye mansita we orders ze zonna asobola okuzitwala ne bw'anaamugamba ntitta ng'asobola okutigumbulira mu nsi. Ruto bali mu kkuba naye gavumenti ye kyatannalengera kubanga yejjukira Museveni nnyaanya nvundu. Ennyaanya envundu bw'esemberera ennyaanya ennamu naye esobola okugivunza. Kakati Museveni takyayagala nnyaanya nnamu wano mu East Africa ayagala nga mwenna abakontrolinga. Ogenda otya mu America ng'ate gyagenda Russia. Mwenna ayagala bakontrolingira awo bonna ayagala bakuumira awo ng'asobola okubawuliza era nga bakyali ku peesi y'emu. Kakati alina okuboonoona eyo yonna gye balaze ne mu international community gye baaliddukidde aboonoonengayo gwe kuba akafaananyi nga Besigye yafiiridde wano kubanga okuva olw'omukaaga temwatutegeezaako nti Dr. Kizza Besigye yawambibwa mu ggwanga erya Kenya. Abakumuttiramu
Who would be responsible golowooza Kazito kalibadde ku government ya Uganda okusinga kalibadde ku government ye Kenya? So Ruto mumuvunulira ebigambo bino oba mu Luzungu oba mu Luswayiri yanaamanya naye nga amazima gali nti ne government ye eri mu kukubibwa kubanga waliwo abaana abagenda okutandika okuttibwa wano weewaawo babadde nga battibwa ne waliwo abagenda okukubwa amasasi butereevu. Simanyi gavumenti ya Ruto beeriga tulina obuyeekera mu ggwanga kubanga ensi endala okuzinda ensi endala nettaba mmemba baayo nettaba Nansi abaddukira eyo ebegikozeeko obuyeekera. Nga Kagame bwe yakola ku South Africa obuyeekera bwe yatta Peter Karegeya kuyattira mu woteeri yakola ku South Africa obuyeekera. Kakati ne Ruto yetakimanyi nti waliwo obuyeekera ate obuli mu kukolebwa ku nsi ye wakati mu kulowooza nti waliwo obuyeekera obusinzira mu nsi ye ne bukolebwa ku Uganda tamanyi nti obuyeekera buli mu kukolebwa ku nsi ye. Takiraba nti obuyeekera buli mu kukolebwa ku nsi ye. Naye nga mwanattu gavumenti ya Ruto nammwe muba responsible ku bintu ebikolebwa okuttibwa okuwambibwa n'okutikkibwa ku nnyonyi ne muzzaayo omuntu nga Besigye. Tumutisse tumuzizzaayo ku nnyonyi ate bamutadde mu kkooti y'amagye. Gwe kyoga Dr. Kizza Besigye musiru okubanga ajja mu meeting ya kiyeekera ate n'ayita Ntebe. Ng'ate already waliwo banna FDC abakwatibwa gye buvuddeko. Tebamanyi mu interrogation, tamanyi mu interrogation room bababuuza biki, batuuka ku biki, bakkaanya ku ki. Era ye Besigye n'atabeera mugezi kugamba nti mission abort. Kyokka era mu kugireka n'esigala ng'ekyalwaninga n'atagamba nti nina kukuta okugenda okugisisinkana oba okusisinkana ekibinja kye nnino sisinkana oba meeting ey'ekiyeka. Era n'ayita ku kisaawe Entebbe Besigye nga bakakwata banna FDC. Wakati mu kukwata banna FDC n'atasazaamu mission, wakati mu butagisazaamu n'esigala ng'egenda mu maaso n'asigala ng'akyayitira we bamukengera. Si musiru wenkanidde awo. Naye nga kyo kino ekitimba munango oyinza okwesanga tekitagetinza ate Dr. Kizza Besigye. Naye nga kirina piki kyennene gye kyagala okusiga nga temulina kuddamu kuyitira Kenya okudduka ate nga yeebadde ennyangu. Nga temulina kwewogoma Kenya ate nga wewabadde awangu. Era bakomredi benna bw'oba obadde oyina enteekateeka eziyingirako wano ku nsonga yonna oba kugenda ku check-up oba kulinnyira nnyonyi wano oba kujjako buzzi wano, hold on, tondeetera bizibu. Hold on, lindako okujja tusooke tumanye ekifaananyi kino ekisiigibwa kiri mu kutagetinga baani. Tulina okusooka okwekengera n'okwekeka n'okulabayo ennyo. Kaakati mutambule nga mulaba mu maaso naye nga mulina ne side mirror ate eziraba emabega kubanga omusajja ekifaananyi kyali mu kusiiga oba ekintu kyagala okupanga kinene. Museveni ayagala bawambira mu mateeka, ayagala kati kutandika kubattira mu mateeka. Bajja kujja bakujja wano e Kenya babe nga bakutwala bo bamakinga sure n'oluusi bamaze okukusaza ensalo bakuyisizza olwo wansi oba wakasala wali ensalo ne bakwasa emmundu. Abasajja ne bakuba amasasi ne bakuba ebifaananyi nti yeekolera itongwa abadde muyeekera. Era babadde bagezaako okuyingira Uganda n'ekibinja kye naye twabasseemu abantu 10 abalala badduse era twabasanze bayina emmundu. So n'olwekyo baganda bange ne bannyinaze mubeere bulindala mwenna abali e Kenya e Nairobi baba baliyo muleke kutaayaaya. Gaadi zibeere waggulu. Nammwe ababadde baagala okuyingira Wolan mugira mulindako. Otherwise ekijja kikambwe. Naye ffe tujja kubaawo no matter what. Nkiddamu ffe tujja kubaawo no matter what. Waliwo ensonga lwaki Mukama yatuleeta mu struggle eno. Yatuleeta nga tulina okutuuka ku buwanguzi. Tulina okutuuka ku kununula bannayuganda by all ways by all means. Naye nga tewali ayinza kuyeekera gavumenti n'asinziira wano Kenya. Mpozi nga kiwusa ttalala.
mbusinga kiwuttununu ng'onoonya wakuyeekera ng'osinziira wano ate oyeekera e Uganda ng'onoonya wakusinziira kuyeekera ng'olina kusinziira wano ku Kenya ye lwaki si we yasinziira mu G7 nga lwanyisa Idi Amin lwaki yagenda TZ toweekolako obuyeekera totta abaana b'abantu totta abaana b'amasomero kubanga nkola zo ez'okutta abaana b'amasomero mu ADF ez'okutta abalambuzi nti ADF tobaako omuntu gw'oyira omusaayi oba tobaako omuntu gw'omiza omukka omusu olw'okuba olina ky'oyagala opiininga ku bannayuganda abawangaalira Kenya ne bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga abasazeewo okuyitirako mu ggwanga lya Kenya tobaako botta era tobaako ne gw'opiininga otherwise baganda bange ne bannyinaze mweyongere nnyo okusabira Dr. Kizza Besigye kubanga tumanyi omukono gw'abo abasajja nga gutandise ettulugunya emyaka gya Dr. Kizza Besigye giyinza okuba tegikyasobola kuyita mu kutulugunyizibwa oba osanga okutulugunyizibwa gwagiyitamu mu buvubuka bonna tekikyasoboka olunaku olwayo kubanga amagumba gakoonebwa nnyo agakyali mavubuka eno mu bukadde geetaaga kukwatibwa nga kyatika era mbasaba baganda bange abawangaalira e Bulaaya mukole hashtag mu zi international communities zi Twitter musitule n'ebipande mbasaba busabi nga sibalagira menye ku mavi ate era sijja kubeegayirira nnyo kubanga kino mukimanyi nti lumba olukwata oluli contagious lulinga ssenyiga wakwata omwana omu bw'atanguyirwa n'omulala asomumukwata Dr. Kizza Besigye mumuwanikire ebipande yonna gye muli mu nsi ez'enjawulo posti ze musanga muteekeyo hashtag eya free Dr. Kizza Besigye kwe kusaba kwange nze yeekolera itongwa